Kadaama akoze emyaka 24 ng'ali mu kiyumba ekyo emyaka 24. Waliwo omukyala eyazze n'atuwa sitole ye ngenda kubanga nteketeera lyawo nalekako mbadde nga nzija nkola vidiyo nga mbagamba nti woba olina sitole yonna gy'oyagala okufunyiza wakubako ku kyeyo oba oli ku kyeyo nga you have a story to tell vaayo ojja okuwa sitole eyo abantu babeereko bye bategeera ate era babeereko ne bye bayiga. Omukyala n'avaayo n'ajja n'agamba Maggy nze ndi Dubai naye kankuwe sitole yange. Bannange omanye emyaka 24 n'obanga yafuuka omwana w'ewaka nga kati gwe kennyini gw'ofuga ate abakozi abalala abajja. Anyway, sitole ntigenda kubanga tugiraba ngenda kubanga ntuzanyira amaloboozi bonna tesitole yonna ate nga ngenda kuteerako ne ku bintu ebimu byakola. Kusaba busali vidiyo eno giwe live n'onoba tokomentinze naye live egenda gikushinga era nga etuuka ku bantu bangi nnyo kubanga bino beetaaga okubiwulira. Abamu tugamba bwe tutuuka mu biyumba ne tusangayo abakozi naddala nga baluddemu mu biyumba. Bannange ebitera kubeera byangu babeera bifuula babboosi naye ono sisika kyamutuukako si ye yamala butunda emyaka 24 nga bw'ogenda ogiwulira ng'abyogera wano. Naye yasanga omukozi mu kiyumba nga amazemu emyaka 24. Ekisinga okukwasa oba nnambe ennaku ku bakadaama bonna nga kino kiyinza okufuluma oyinza n'okusuulawo omulimu nti batuuka ne bamugamba boosi waabwe n'amugamba ono yagenda okubeera mukamaawo buli kye weetaaga mugambe yagenda n'okuwa ebyokukola nga mukozi munne yagenda okufuuka boosi we yalina omulagira ebyokukola kyokka nga bonna yakozi. Ate imagine nga temuwulira nsi emu ate nga temuwulira kkale emu mubumanyi abantu abo naye omukyalo nalina byawugira mu sitole yensaba katugende mu maloboozi g'omukyalo ono ali mu kibuga Dubai eyashayize naffe sitole eno. Beerako kyeyalinda woba olina ne komenti egiteekeyo nawe alina sitole to tell ng'oyagala abantu bagimanye gyava mu kabokisi kange abantu babeereko bye bamanya. Anga bwewako Maggy kama yeebazibwa nsuubira oli bulungi. nange najja wano e Dubai. Bwe najja e Dubai nenyingira mu nnyumba mu Bwakadaama. Bwe nayingira mu nnyumba ebbanga ne lituuka nakolanga bwe wakola era kyova olaba nanoonya ennamba yo netuuka omwezi ogwaggwako neŋŋamba era ennaku zigenze tuli mu mugundi mmeka nga tebampa ssente. Nempandiikira mukama wange akapapula nakawandiika nenkawa omukozi omulala gwenkola naye mu Ethiopia yafumba nemugamba katwalire maama nakamutwalira. Omukyala nanyiiga mukyala naŋŋamba manje otya mbadde kiriko naye nga nninda ofune gundi ID ekomewo saithat ogenda ne ssente n'ozisindika biki nenyiiga nenteekako ebanja n'agamba kakati omwami yagamba ssente zengenda okuwa nemugaba yaziŋŋamba ati nemugamba omanyi ntandise okukola nga 21 buli 21 mpa ssente zange. Naŋŋamba nze sijja bisobola nsobola kubala nga 1 paka nga 3 nga 1 paka nga 3. Mugamba kaale kati mpa ssente zange. Naŋŋamba buli lunaku dividinga kubanga we najja okukola nze munaye mukama yansaasira najja okukola ne baŋŋamba tujja kuwa kamu 2 n'akadividinga by 30 days oyakadividinga by nnaku 3 buli lunaku ng'alubalira olw'emitwalo 4 n'ekintu. Kakati munnaye ne mugamba omwezi ogwo gwe najja gwaliko ennaku 28 bwe twadividinga naŋŋamba nti kakati nga nawe womanjizzwa bwotyo nange kambale paka ku nnaku 28.
ne mugamba nedda bala ennaku zange ziggweyo. N'agamba olaba lwaki saagala kugamba nti no tusasule buli nga simanyi lwe watandika okukola lwemba nkusasula, njagala nkubalire mwezi nsobole okukuwa ssente zo. Kati munnange neebaza Mukama olutalo olwatandika ng'olwali olubi nti lwali lwakunsasula. N'aŋŋamba kale manyi kye tuba tukola kankwekamu 3. Bannaye kyali ng'ekibi buli wantu wabeera ekibi ate bambi ekirungi mwe kiva. Munnange ekyajjanga ekibi Kama n'ansaasira. Munnaye ne baba nga si ziri ate ssente ze bampa, ne baba nga bampa kamu 3. Kitiibwa kya Mukama. Kati mpozzi n'ekirala nkyogera eri abakyala oba abawala abamu, kubanga nalabako kuno yagamba nti Abaethiopia babi nnyo. Nze bwe najja okukola ennyumba gye najja okukolamu baŋŋambirawo nti gwe ogenda kuyonja buyonji. Nasangawo omukyala nga mu Ethiopia ng'amazeewo emyaka 24. 24, njogera ku myaka 24. Bulijjo bannayuganda twogera ku myaka, mazeewo 6, mazeewo 4, ono amazeewo emyaka 24. Uganda akola myaka 6. Kati omukadde waawo kitalo nnyo, mukyala mukulu, talina geereega, talina nagakuyita, talina nagakulagira. Twatuula mu ruumu eyalinga ofiisi, n'aŋŋamba ozze mu nnyumba eno, naye mu nnyumba eno twagala mirembe kubanga nze ndi mulwadde, nina ebirwadde byange eby'abakadde, sijja byogera kuno, nina ebirwadde byange eby'abakadde, naye njagala oyo yagenda okuba mukamaawo. Awo waliwo Katonda ekintu kyagamba nti aliba omukulu mu mmwe aliba muweereza. Nange kye natuukako nentula ne ŋŋamba bampadde mukozi munnange agenda kuncunya. Nene nga Mukama nzikakkanya ate mpa obwetowaze. Ne baŋŋamba buli kimu buuza oyo, yogerezeganya n'oyo, kubanga omukyala mmala n'omwezi Mukama wange nga simulabye. Munnange nenfukamira nensaba Mukama ekisa n'olwo olunaku ye yampeewa okwebaka gwe bankwasa oyo mu Ethiopia. Neŋŋamba nfudde bano abantu nga baba babi. Nandaga ew'okwebaka. Olwo saakola mulimu gwonna, nayingira wano buliri bwange nga mbeera awo. Natuuka tebanteerawo ku wifi. Olunaku olwaddako waayitawo olulala, ne waayitawo n'olulala. Zaalinga ennaku 3. Ne baŋŋamba toyagala kwogerako na mwana wo, kuba baali bakimanyi mwina, ne banteeka ku wifi ya bwereere. Kaakati omuwala oyo n'atandika okunkondakitinga. Neŋŋamba Mukama mpa okwegendereza n'omwoyo w'amagezi. Nga bw'ajja bw'aŋŋamba kino ogenda kukola bw'oti, leero lw'oyonja wano, enkyayonja wali. Nga buli lunaku ampaakinga emirimu nga mpulira nga too much. Nasanga buli kintu kyonna nga kikyafu, nga buli kimu kyagenda gye kyagala, kubanga ye kyasinga okukola kufumba na kukola bya mu nnyumba nnene. Afumba ate era n'akola n'emirimu mu nnyumba ennene. Mu nnyumba ennene tebakkirizayo muntu kwetaayizaayo okuggyako ye gwe bakkiriza nti kati yafuuka mwana wa waka, amazeewo emyaka 24. Mpozi kye neerabidde okugambamu ekirala, nga mmazeewo ebbanga nga tebampa ssente ezo mu kubanja. Abantu bano abamu baba balungi bambi. Nga waabuuza, yamuyita n'amubuuza n'amugamba nti ono akola atya, emirimu agikola atya? Muwala n'amugamba si mubi, emirimu agikola era buli kye mugamba akikola ki? Akikola. N'amugamba tujja mwongeza oluvannyuma lw'emyezi 6. N'amugamba ye. N'amugamba naye nakati tukole tutya? Omuwala n'amugamba mwongezeeko 10. Ye yannyongezesa ezo okuweza akamwa. Yanyongezesa ezo okuweza akamwa 3. Kati kyenva ŋŋamba abantu abamu nti abantu bano bwe basanga mu nnyumba bwe beeyisizaako obulungi baba bajja ate ye yakuwa promotion, yakusayininga ate era yakusembayo. Wadde aba akulaga nti ali waggulu ng'alinga yenna nnyini, gw'omuleka ne yeewanika
kubanga era oba okimanyi mwenna at the end of the day muli baki, muli baddu abajja okukola obukozi mugende wadde bagamba okusula mu galagi tekikufuula mmotoka. Abange emyaka 24 gy'amazeewo obulamu bwe bwonna era tekimufuula nti ye waaki tegeera. Kati abakyala beeyise bulungi baleme kutuuka ku mirimu. Nsanzeewo munnange mu mirimu gye yampa ng'amaze okumpaakinga n'emirimu nga bwe mugambye buli kimu nasanga ng'ewaka wanene. Wali wanene naye ng'abantu baawo si bangi. Waliwo omukadde, omwana ow'obuwala, alina n'abaana abalenzi 3. Omu yawasa ajja buzzi ku wiikendi, omu yali ku yunivasite nga tabeerawo era nga tabeerawo yakadda, n'omulala omu nga yabeerawo. Kati byonna mu bungi omukadde n'abaana be 2 nga be babeerawo ku ground. Nentunuulira oluggya ne ngamba luno oluggya nalusobola, ngamba Mukama mpa ekisa. Naye ng'ono gwenkola naye wakusanga ng'otudde mu kkono ne weziba ddakiika akasana nkangi wabweru ng'amanyi okugamba toyagala kukola otudde. Lwaki otudde? N'omutunuulira n'oyagala okukaaba nga naye wakedde wabweru kubanga ye azuukuka ssaawa 9 ez'emisana. Eno ennyumba y'ennyumba ennungi era ennyumba ey'emirembe era ekiwummulo. Oba bazuukuka ssaawa 9, ssaawa 12 oba onnyuse ng'otudde ku buliri bwo ku wifi, ku ssimu, ku kusaba, ku kuwuliriza ekigambo. Era weesanga abo abaagala content ndowooza ayinza okusiiba nga ali kuli. Bazuukuka ssaawa 9 era tebaagala abakonkona okuggyako nga ntudde ku ssimu naye nga ziweze 9 ne ndyoka ŋŋendayo ne ntandika okukola ebyayo ate gye bwe bampaayo. Natuuka mu nnyumba eno bampa okulongoosa oluggya, okwoza tayuzi wabweru, pavers, okulaba obuyonjo buli wakutte nga w'obimanyi ebyo ebyokusaasa akagalo k'abo abantu abafirisuuti baagala nnyo okugira obugalo buli wamu ayisaawo akagalo. Keera sikeera nnyo kati ziweze ssaawa 4 ngenda kutandika emirimu gyange. Nzuukuka ssaawa 4 ne nfuluma ne nnongoosa amadinisa ne ngayisaako akasimu lulwedde gaba gatukula kuva Mande paka Sande. Ne nsiimuula akabalaza, buli obubalaza 2. Oluggya si lwakwoza buli lunaku, lwa mulundi gumu mu wiiki. Waliwo ewali ebimuli nenjerawo ebyo ebikoola ebiba biyiise ne mmaliriza ne nkomawo mu buliri ssaawa 6 ne neebaka paka 9 ne mbalinda ne bazuukuka ne nkola egyabwe. Naye munnange mu byonna ekisinga okunsanyusa Maggie, oluvannyuma lw'ebyo byonna baamanya era najja nga bakimanyi nti ntunga kyalaani. Kuba omukyala we yali asaba omuntu akola agamba njagala atunga kyalaani naye nga n'okuyonja ayonja. Ngamba sijja kukakanyaza mutima kwesiba ku kyalaani, kaŋŋende Katonda atema amakubo mu ngeri ze era akola nga bw'ayagadde. Wayise ebbanga bantwala mu maduuka ne baŋŋamba londa ebyalaani by'ogenda okukolerako. Ne nnonda ebyalaani. Maggie we nalonda ebyalaani ne babigula byonna ne babisasula ne bagula material. Bwe baagula material ne babireeta wano, waliwo ruumu eri free ne bagiteekawo. Buli we mmala emirimu gyange kubanga buli lunaku mba n'omulimu gumu mu nnyumba yaabwe guba ogw'okukolayo guba gumu. We ngumala bwe nti guba gwa ssaawa nga 2 we ngumala nga ŋŋenda antuula ku kyalaani kyange paka essaawa ze njagala. Ku kyalaani kuno njigiddeko experience. Ku kyalaani kino mu nnyumba muno nfuusa vvuunula ebirooto byabwe. Amasuuka ge nasanga nga matini ku buli tegagyaako nga tunga, bed covers nzitunga, amakanzu g'abasajja nga tunga, material baamundeetera ajjudde wano, mukwano buli kyonna ekyetaagisa nkikola, ate ng'era bagenda na kunnyongera akasente. Bapulaninga okukola workshop
lwakuba mbadde nkyali mu training. Kati emirundi egisinga abakyala bano mbagamba nali neetunuulira nga ngamba Mukama ku professionals eziri mu mutwe gwange, manyi okufumba kubanga Uganda mbadde ne woteeri, manyi okusiba enviiri, manyi make-up, manyi decoration, n'ebyo byonna byagaana era obulamu nga bugaanye. Nengamba Mukama ki ekiddako, kyalaani nga nkimanyi nakitungako naye nga natuuka n'ekiseera nembikyawa nembivaako. Naye we najja mu nnyumba eno Mukama yabbulula ekirooto kyange ate era nandaga nti wadde ozze wano ogenda kufuuka Yusufu avvuunula ebirooto. Nebaza Mukama kubanga yajja nga mmanyi nti ngenda nyingidde nga ningazze ngamba aho gye bafiira abaana bafa, abaana baddayo nga balema, abaana baddayo nga biki. Ewaali ew'okufiirwa kifuuse ekivvuunula ekirooto kyange, kifuuse ekifo ekiwummulo. Nze Maggie kimpadde time okunoonya Mukama n'okusaba, kimpa time yange gyempa Mukama yesinga kubanga obudde mba nabwo ne time yange okuyiga. Teekako essimu, nze essimu yange njigirako kutunga, buli kye baŋŋamba nemba nga nsooka kikolako research, ne mmanya nti ekanzu bagitunga batya, nengitunga ate ng'eri perfect, empale z'abakyala ez'amasuuti, buli kintu kyonna. Nebaza Mukama olw'ekyo era mmuwe ekitiibwa n'ettendo kubanga si kye nali nsuubira naye Mukama yampa ekiwummulo. Nsuubira nti omukyala ng'oli ku vidiyo eno ng'obadde otuuse mu kiyumba ng'osanzemu omukozi munno gwe bakukwasizza okubanga byagenda okubanga akulabirira buli kimu byakuwa ebyokukola, sooka onyigemukko katono okkakkane, tosooka kutya, tosooka kwekyanga, sooka ogumiikirizeeko ng'omukyala ono bwe yagumiikiriza. Olwaleero kati gye yaggwera oli omukozi gwe bali bamukwasa nti yagenda omulagira ebyokukola bikiryamuvaako ddaka kyamuteekako birowoozo. Kati ono ye kennyini eyeetumira obudde essaawa 6 kanyere nongoose komewo neerake ate nja kuddamu nze okuke ku mwenda mwende nkola emirimu gyange 12 agambye aba amaliriza ng'atandika kyalaani kye. Ekiseera kigenda kutuuka oba oli awo ate baleeteyo omukozi omulala ye bino byabadde akola emirimu aligeeka nti bagenda kukola workshop, ye agenda kufokasinga ku kimu kubeera ng'atunga ngoye ze nga bakikola ki bali batunda nga bafuna ssente. So tumulinkirizenkako bw'osanga omukozi munno mu kiuma ne bagamba aluddemukko, ayinza okusooka okukupika emirimu bapika emirimu era nono owulise bamupikanga emirimu kola kino kola kiri, bamusanga atuddemu n'amucunga naye yagumiikiriza ate mulange eyalibadde ng'omubi oba bwe yasooka okweraliikirira ku ntandikwa nti ayinza obutabeera mwangu ate n'abeera mwangu nga yamusenga nti bamwongerera ekasente. Omanyi ne w'obeera gwe nga oludde n'omukozi wo osooka ne mwetegeerera ddala va kufa Abannayuganda oluusi tekikigiragira, naye w'obeera n'omukozi wo ng'oludde naye otuuka oluusi n'omukwasa ebintu ebimu kubanga gwe oba omutegedde enkola ze ekiri ayinza okukola kiri atasobola kukola, kati otuuka n'omwesiga. Kati gwe gwe baleese tonnamalawo wadde omwezi wadde emyezi 2 toyagala ate mukozi munno abeeko kyakugamba kukola, olabanga buli kimu akutunga naye olweyalira nti naye bwe yali yakajja nga mupya bamutunga kibakola wamukola walikola wali naye ate abamutunga bakikola ki ne bamuvaako nga bakyamutambulizaako maaso. Kati n'oyo tagenda kukutambulizaako maaso mpaka okumalako 2 years. Ekiseera kijja nakutuuka nga yakumanyiira nti ate nga nawe olina engeri gyetandise okumufugamukko. So mutuuka bangi engeri bamikwano oba temuli bamikwano naye nga buli omu awamulina ekitiibwa nga mweyisa bulungi buli omu ebinenne. Bw'ali e Uganda wano ogenda kutambula butambuzi mukwano, kimanye nti bw'otuukayo va ku bino bye tujja ne twogera nti Omufiripayini yayitiza obuyo Munnayuganda